n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kankubulye teri muntu asobola kusaba Katonda mutima gwe n'atamuddamu. Taliyo. Wabula ekiremesa abantu Katonda okubaddamu buteeyawula ku kibi. Asaba waakola ekibi. Kubanga gojja kuba oli musabi mulungi oli mwegayirize naye ng'enviiri ozongeddeko. Ng'amatu mulimu pini okyayambala engoye ezikoma muno amabeere bw'oyambala no gasigala galabika. Okyayambala engoye zibbaaka show. Bakyazikola. Kikyoyogerako ngoye bazikolera ddala. Baaka show. Maaso. Kakati ogenda kusaba Katonda naye tagenda kwanukula. Kubanga lwaki oganye okweyawula ku kibi. Kyovula abantu abasinga bagamba ne tusaba naye Katonda ffe tebatatuddamu oba yatatuwulira. Osabawo olina n'ekibi kyo. Ekibi kyo oba nakyo kati ekibi kino kye kiremesa omuntu okutambula. Ekibi kino kisiba amagulu ne kisiba emikono emabega n'obeerawo ng'obulamu bwo oli musibe kaseera buli mu kweraliikirira otya kino otya kiri ate bajja kugamba kino bajja kugamba kiri nga byobeeramu oba kati nze naamulaba nti oba najja atya oba najja yambadde ebyeru olanaze n'okuba obufaananyi. Kati jjukira Mukama ye agamba mutambule olw'okukkiriza so olw'ekyo kye mulaba. Totambula lwa sami nga bw'alabika mu ndabika ye n'eki ekimuvaamu kye kisinga obukulu. Ekikola ki? Ekimuvaamu. Ekiri munda mu nze ky'oba totunuulira nze. Kyovula bangizaako okunnyonnyola abantu nti musajja wa Katonda bw'aba ayogedde ekigambo tokootinga musajja wa Katonda kuba tayogera ku bubwe. Nabagamba mu kusooka tuwuliriza Kristo. Ali mwoyo. Kristo ali mwoyo agamba ki? Era ye Kristo ayagala tukole ki? Ne Sami yatugamba
tunokola oti Sami yatugamba ebyo bifu ale gwe ndisanga nze ayogera ebyange mbusima Sami yatugamba kati bwe bati abantu basinza Brother Branham nga tebakola ki nga tebamanyi Brother Branham ono yagamba bwati ne weebuuza Brother Branham Yesu yayogera naye Kristo yayogera ki Brother Branham Yesu Kristo yayogera ki Yesu Kristo atandika okundaga ebintu bye nali sirabangako ngera sibimanyi ng'ebintu by'empulya byonna bipya sibitegeeranga nako siwuliranga nti ndibitegeera nobikola ki nobitegeera tandika okulaba ebyawandiikibwa bino ng'ekyobugagga era nga Bayibuli njagala n'okusinga ekirala kyonna Bayibuli kapande ka signpost Bayibuli si ye Katonda kapande kakulaga gyodda Bayibuli signpost naye ate era waliwo abayita kapanda bagenda ne babuuliza eri maaso nabuza naye tugenda njaga muddeeyo yani bakumana bayita kapande mbuke muddeyo mugalaba akapande kati abo be bantu abebuuza ku basumba nkoze ntya kutegeera Katonda naye nga mugamba leeta ssente bwezi tuzimbe ekkanisa egindi leeta ssente tuzimbe ekkanisa egindi n'atamugamba nti weetaaga obe n'enkolagana ne Kristo kati Yesu Kristo ayagala buli muntu abeere mukwano gwe ayagala buli muntu abeere mwana we ayagala buli muntu amweyabize ne tosobola kweyabya ng'ate omutima gwo mulimu ekibi tekisoboka Balumi 6:23 Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu n'emirembe mu Kristo Yesu. Bayibuli eri tugamba buli akkiriza omwana alina obulamu buli atakkiriza mwana talina bulamu era toba nabwo kati bwe tuba tunoonya Katonda nganze bwe namunoonya naye ate ndaba ye yasinganga okunnoonya namunoonya naye ate ye yasinganga nnyo okunnoonya kati kiri kigani nabeeranga mutima gwange neemulugunya nga naye Mukama embeera mu bintu bino mutuufu kati atandise okundaga ebintu bino n'ekiri nga kinnuma naye Mukama yantuuza wansi naŋŋamba ebintu bino nabiwadde wajjoyitamu walina obbiyitamu ogende osomese abantu bange yali mission nalina okuyita mu busamize bwonna ntegeere buli kakodyo nalina okusaba Katonda mutegeere mu buli mbeera naye nga nyina kuyita mu process eyo ojogamba abantu gye ŋŋamba abantu era singa si process eyo gye nayitamu n'oyo teyandindabye ate kati yandibadde akulabira wa kati yaŋŋamba toddamu kwemulugunya kuba kati Mukama ali mu kujjanjaba n'okuwonya ebiwundu by'abantu ebiri ku mitima gyabwe olwa process eyo nze gye nali nkaabiramu nti mbi nandibadde sikiyitamu natuuka ekiseera nemba nga saala nasabira abantu nga njala neesabire nze nga nze nfune ebyange olwo wali otandise osabira abantu nga nsabako nabo kubanga kiri kyali kindimu nga mpulira njala okugabana n'abantu kati buli lwe nabuuliranga amazima ne mugamba nakubira abasamize bonna be nasabira nabo be nalina enamba zaabwe ne mugamba bulaaza omanyi nti nze nakyuse nazzeeno naye bwe mutakyuka obulamu bugenda kukalubamu naye mbuuza ate gwe kiki ne mugamba naŋŋamba kaakati bw'oba walabye omusajja ayambadde ali mu kala enjeru olabika kati oyabadde mukasa kati olabika kati awo olina mugamba ssebo ne mbagamba bannaye bwe mutakkiriza Yesu Kristo tewali buzibu ne mbagamba lubaalo olwo gwe tulimu temuli bulamu temuli mirembe nze mazima ntandise okufuna ku mirembe nga nsembeza Kristo ntandise okubeera mu bulamu nga sina kyentya sina kyeniraliikirira ntandise okubeera mu bulamu nga sina buzibu bwonna na muntu kubanga neebuuzanga ne Mukama erinnya lyange lisologora mu kitabo eky'obulamu amazima obukakafu nabufuna obukakafu nabufuna nti mwebiri
naye ate era bwe nkola ensobi livaamu. Tolina garanti bw'okola ekikyamu. Erinnya lyange nalizuula Mukama waffe yakindaga, n'akindaga ng'erinnya lyange mweriri nga mulimu amannya aga 3. Kati yaŋŋamba nkutule endagaano, neegaana endagaano ezaali ku linnya lino, amannya gano 2 Julius Nabembezi galina okukola ki? Okuvaako. Kati akino kankitereezeemu, amannya gonna abantu ge balina ne Sami lyalina gaali g'abafu, era twasikira masikire okuva mu bika. Teri alina linnya nga bali mutuumye leero nga tewali muntu yali abaddeko n'ali kizibu. Kati kitegeeza gwe n'ogamba nti wammwe tebaasamira, erinnya lyasamira ne bakuwa, era lirina omuzimu ogulitambulirako. Kati bwe tulokoka tweyawula ku buwangwa n'ennono, twegaana ebika, okwegaana ekikenne ebya siriyasi, n'emizizo n'emikolo noba nga tokyagigendamu, n'ennyimbe noba nga tokyayabya nnyimbe, twegaana lubaalo w'ekika n'ow'ebukojja, neweegaana ebyobuwangwa n'ennono, neweegaana endagaano z'amadiini, olyoka oyingira mu Kristo. Kubanga tosobola kuyingira mu Kristo ng'okyalina endagaano z'eddiini, tekisoboka. Naye bw'oyingira mu Kristo, obulamu buno buzzibwa bujja, akufuula kitonde kijja. Ŋŋanze bwe nawulira nga ndokose nenfuuka mujja, kitonde kijja mu bulamu obujja, nemba nga sikyalina kyentya. Sami nga ne bwe ndaba empologoma tentiisa, ng'era ntambula ebiseera ebisinga nempulira nga mutuufu nina ejje ly'abamalayika lintambula naye, ng'era nakigezesaako ndabe, nembaako omuntu gwe nakubira yaŋŋamba munnaye nina obuzibu bwe buti ne bwe buti, ne bampadde ku namba yo ne baŋŋamba osobola okunnyamba, bagimuwadde mu nkola eri eyiyo. Era bangi abajja bangi abaddamu okuba essimu abapya nembakyusa nga bagira mu nkola eri mukaa akatukole bwe tuti nanga ati baŋŋambye kati nja kusasulayoko kasente, kitufa kasente nali nkeetaaga naye nga sisobola kukasaba nga nyina okukaleka ekyo kiyitewo ngende mu maaso. Nagezesaako nsabeko n'abantu, nensabako n'abantu, oli naŋŋamba mpulidde ebimbaddemu nga bifuluma bigenda, neŋŋamba nsobola okusabira abantu ne bawona. Kristo najja naŋŋamba ssebo si gwe omusabidde, nze musumuludde, butosobola kusabira muntu naawona. Waliwo abagamba Katonda waawa naawonya. Manya balina owaabwe gwe beekolera owaabwe waali. Kristo yasooka okuntegeeza ne bw'osaba nange n'owona sinze mba nkuwonyezza, kuba gwe amaanyi togalina. Sigalina. Kuba singa nali nga nanisobodde okwejja mu kibi kiri. Naye togalina. Sigalina. Kati yagezaako okukindaga nti buli lw'osabira omuntu, bwe nasabiranga omuntu n'aba bulungi nze nasanyukanga ne neegulumizanga. Kyolaba oyo yawonye, olaba n'oli yawonye, nze nina amaanyi, nina obuyinza. Kumbe sitaani yekka ye yeeraga nti alina amaanyi. Wadde obujulizi kyakulwanyisa, kubanga bw'olaba Yubu yagamba ndisanyukira ntya ebirungi ebiva Katonda gy'ali, nesasanyukira bibi biva gyakola ki gy'ali. Era olaba Dawudi ng'agenda okuba Goliyaasi era ng'ali mu bujulizi, ayogera natta kino Mukama ajja kumpisa wano, Mukama ajja kumpisa wano. Obujulizi lutalo bulwana olutalo. Tuule ekozesebwa mu kulwana olutalo. Naye ekikulu kuba kukkiriza kwoyina munda mu ggwe. Kati natuuka ekiseera nga mpulira Kristo ono, mpulira anyuma, nga mpulira anyuma. Kati awo ntandika atandika okunjigiriza ebintu eby'enjawulo. Kati nga mpulira era nkyalinamu akayonta k'okkuŋŋaana. Jjukira olokose.
naye nga tolinawo okuŋŋaanira era ng'abantu bambuuza ani musumbawo ani taatawo ow'omwoyo okuŋŋaanira wa ani taatawo ow'omwoyo mbaga nze Kristo ye kati taata wange ow'omwoyo nekisoboka kitya kubanga nze yajja ambuulira era nga amanyi n'okumbula nga ekintu ekikyokutte kikyamu okiremeddeko kijja kuleeta buzibu kireke kite kikole ki kigende tokayana naki nambeera era teriyo muntu asobola kusomesa n'otegeera Kristo wabula gwe kennyini bwe basomesa mujja okukkiriza naye nga nze omuntu sisobola kumatiza muntu kulokoka Kristo alokola ekyo kyaba yagadde okulokola bayibuli egamba nti abatali baana waliwo abaana b'okubula bo bakola ki baabula ab'okuzikirira naye Katonda ayagala abantu be bamumanye buli muntu amumanye mu mbeera gyakola ki gyalimu oba oli mu mbeera mbi oba oli mu mbeera nnungi omanye Katonda kati ebyo nemuna Katonda gyabindaga ankakasa ngamba nti ssebo siggwe owonya nze nabaleese abo era nze mbawonyezza kyembadde njagala otegeere nti nze wendi okulwanirira naakuyambanga naakutambuzanga naakukuumanga ng'oyingira naakukuumanga ng'ofuluma wentegeerera nti bayibuli egamba nti ndikuwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga kyekitegeeza ki ekibuga kiri waggulu ekyalo kiri wano wansi kyalo kyekino ndikuwa omukisa kyalo ne muki kyalo ne mu kibuga tuli mu kyalo nontwakyala bukyazi ekigambo kyalo kyavaawo sijja kulimba kiva ku kitegeeza kiva mu kukyala kyekiyise ekyalo bakyalayo so ne wano tuli bagenyi era ke kamu akagamba nti ndikuwa 10 ku nsi ndikuwa 10 mu ggulu ke kamu ndikuwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga oba bakategedde kaddemu amagezi tegannajja bayibuli egamba ndikuwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga ndikuwa 10 ku nsi 10 mu ggulu 10 ekyoku nsi olina okukireka okufuna ekyowa ekyomu ggulu ekibuga kyatugamba tuweeramu omukisa kiri mu ggulu ekyo kitegekeddwako ekijiro ky'omwana gw'endiga ate ekyalo ye kateni mwe twambalira kugenda ku siteegi kateni eyo twambaliramu ekyambalo ekiri mu kubikulwa 3 olunyi lwakuna n'olunyi olwokutaano buli otwambala ekyambalo ekyo tuba twesunga okgenda mu kibuga kubanga mu kibuga teyanagenda nga tayambadde ensonga lwaki abagenda mu kibuga bambalako bulungi balabike bulungi nga basaanidde okubeera mu kiki mu kibuga ekyo tekijja kusangibwa mu muntu atayambadde bayibuli egamba mujje munguleko ebyo ebyambalo ebyayita mu muliro kubikulwa 3 olunyi lwa 18 bakategedde mu kyalo eno twambalirayo bwe twambala ne tujjuzibwa ne tufuluma mu kati ne tugenda ewa taata mu kibuga Yokaana 14:6 n'atukulembera omusajja ow'ekitangaala bw'atukulembera yatutuusa mu kibuga ekyo ye yekka alina access amanye ekkubo erigendayo kati ebintu bino najjanga ntandise obitegeera mu butuufu bwabyo anzizayo emabega ndabye Ruti ndabye Dawudi kati mpulira sikyalina nnyonta kyenoonya kusaba oba kyenoonya kufuna nga nze mugamba bugambi Mukama wange byagala bikolebwe mu nze nga bikolebwa gy'okola ki gy'oli mu ggulu sikyalina kirala kati kankubuulireko essaala ze tusinga osaba essaala ze tusinga osaba kimanyi zaffe nga ffe zitya essaala ze tusinga osaba zaffe nga ffe how Katonda yamanya bye twagala nga tunaba bimusaba
kubeera yamanya sinnazaali kitegedde kati byamanya nti Sami ajja kuzaalibwa namanya nti Sami ajja kwetaaga okusonyiwa banne ajja kwetaaga ekyokulya ajja kwetaaga ekyokunywa ajja kwetaaga ekitiibwa kyange kibeere mu ye natukolera essaala eri Matayo 6:9 kati bino ffe twabijjawa okwongerako by the way ndowooza tusomere ekyawandiikibwa kubanga kijja kuba kibi nnyo obutabawa kyawandiikibwa ekyandika kiraba kiraga ki kigenda tulaga ki ekyo ekyawandiikibwa kya tubuli engeri gye tulina okusabamu okusaba pointi nkulu kubanga oba tomanyi kusaba oba otawaanira bwereere kati abantu abasinga ebintu ebisinga batawanya kwe kusaba era bwe mubanga musaba mwekuuma obutabanga bannanfuusi abaagala okweraga nga bwe bali bannaddiini ne basabira mu makuŋŋaaniro ne ku nguudo mu lujjudde abantu babalabe abo eyo y'empeera yokka gye balifuna naye ggwe bw'obanga osaba oyingiranga mu nnyumba yo ne weggalira mu kisenge kyo n'osabira eyo mu kyama kitaawo ategeera ebyama byo byonna alikuwa by'omusabye tukomaawo obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ekitegede kyengezaako okugamba kitaawo ategeera ebyama byo ajja kuwa byokola ki kyoyagala. Bayibuli egambye nti yingira mu nnyumba yo oggulewo oluggi oyingire mu luggi lwo mu nnyumba yo oggalewo n'oluggi kubikulirwa 3:20 lukugamba ndi ku luggi nkonkona oggulewo. ebyawandiikibwa bino bibiri bikwatagana no kiri Matayo 6:5 n'olunyi 6. Kati budoonya kubikulirwa 3:20 agamba ndi ku luggi nkonkona buli awulira eddoboozi lyange nanzigulirawo nayingiranga gyakola ki. Kati wanagamba yingira mu nnyumba yo oggulewo oluggi oggalewo osabire Katonda wo mu kyama. Ekyama kiri ludda wa? Ekyama kiri mu Mubuulizi 3:11. Twagamba ki? Katonda yaddira ensi yonna n'agiteeka mu mutima gw'omuntu. Bwagamba okkonkona oyingire omugulire Yesu Kristo ayingire ye asaba kitaawe yamanyi kitaawe byakola ki. Kati bwatugamba okusaba mu mutima gwaffe muno munda Kristo bw'atuula mu luggi nga tuluggudde tuba tuyingidde mu bisenge by'eggulu. Ebisenge by'eggulu bwakabaka bw'ensi bwakabaka bw'eggulu bw'ekyanga butudde wano. Kati omutima guno
lwe luggi kiba kyekisenge si nnyumba ti agambye nti konkona bwe nakonkona n'ozigulira nja kukola kinya kuyingira ate wanaga yingira oggalewo kyayagala oggalewo omutima gwo gwokka gube nga gusobola okwogerezeganya n'ono eyayingidde so omutima yesinzizo yeyeekaalu sitegedde bulungi omutima kyekisenge omutima kyekisenge oluggi oli asaba kuyingira agamba nziguliraawo kati bwoggulawo wali agamba ggalawo ku luno lwe tulaba kati bw'omala okuggalawo oba oggaliddeyo kasasiro yenna ebintu by'ensi byonna nga bifulumi kati ono waba ayingidde yatekinga over n'atwala buli kimu galirayo kasasiro ggulira ono webale nnyo kati oyo gw'oggulidde yeeka yamanyi okusaba yakusabira ewa taata we bayibuli etugamba nti asinda n'okusinda okutayogerekeka nga twegayirira mu maaso ga kitaffe atya lwaki togamba kitanga ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe lwaki ogamba kitaffe kitaffe kitegeeza toli omu muli bangi abasaba either babiri oba basatu kubanga kati bw'oba oyita taata wo omuyita otya kitange oba omuyita omu ate bwe mubeera babiri kitaffe anso gifunye kati muli munda muggwe wayingira oba tokyali omu oba ye naye kyekiri kyagamba nkitegedde okitegedde kyekiri kyagera mu Yokaana 14 okuva ku 21 paka 23 wakulu naawo awantu wano wakulu bayibuli etugambye gulawo ekisenge yingira galawo osabe Katonda walaba mu kyama alikuwa empeera kuba ne byogenda okusaba abimanyi kakati ate bayibuli yemu mulimu ndi ku luggi nkonkona buli awulira eddoboozi lyange naggulawo nayingira gyali ate essaala egamba kitaffe tegamba kitange so kitegeeza we ŋŋenda okusaba nenzigalirawo byonna bino byendaba ebikyamu ebibi nayingira kuba otamugulira tayingira nayingira yansabira ewa kitaawe kyekyo kyeyaŋŋamba nti oyo omulwadde awonyesibwa omuwonyeza era njagala oddeyo osoma ebbayibuli yonna ng'abuulira abantu ku kitaawe n'agamba kitange wali agamba kitange ekitiibwa ekyo kye nayina mu kubereberye ayogera ng'ali bwomu kati yatuuka otuwa essaala eno ng'ejja kutuyamba ffenna otherwise twandigambye kitange ali mu ggulu ng'oweesabiranga ggwe ng'omuntu kiri kitaffe kitegeeza toli wekka mubeera bangi naye olaba nze nkategedde nkakasa bonna abalyoko bategedde bo bategeera mangu okukolaki okunsinga essaala eyo yonna eri mu puluulo kati Katonda tewali kyatayogerera mu ngero kyatayogera mu ngero teyakyogera essaala eyo entuufu obutuufu bwayo bagisaba batya nga bweri teriko kugibwako kitange ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe nga mu nsi nawe bikolebwa gy'oli mu ggulu ompe emmere yange eyaleero awo tuli ku kitaffe gwe tusaba era yowulira ali omu onsonyiwa ebyonoono byange nga nange wensonyiwa ababa batusobezza saba abansobezza ababa batusobezza naye omanyi abamu bagamba ababa bansobezza kyola nkubuuziza obutuufu bwayo eri ki abamu we batuuka awo bakifuula gundi pasono
nga nange wensonyiwa abansobezza kati bayibuli egamba wali obeera bwomu nogamba onsonyiwa ebyonoono byange nga nange bwensonyiwa abansobezza baba bangi abansobezza tontwala mu kukemebwa naye ondokolenga eri ekyo ekibi omponye mu kibi okulokoka kuba kuwonyezebwa kati kirina kuba kitya kuba tutandika tuga kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe ya leero tusonyiwe ebyonoono byaffe otusonyiwe ebyonoono abasaba muli bameka 2 kati wano tutwala mu kemebwa niye tulokole abasinga de basaabifu naye tulokole kasa bayingira totutwala abasinga bagenda mu tontwala mukemebwa totutwala muli 2 tujijire bayizoloza tuli mu byaffe totera kiwulira Roland oli ate nga yasabisa nno gurupu okategedde watuukawo ne tugenda musinjula buli omu ne yeefaako naye Sara yonna erinaba mu pululu kuba muli bameka tugiwulirize bayibuli egamba temwesigabanga ku magezi gammwe soko giteekeko tuyinza oba tusala bigambo n'olwekyo mumusabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe ya leero tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona totuganya kukemebwa naye tulokole eri omubi kubanga bwe munaasonyiwanga ababasobezza nammwe kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga naye bwe mutaasonyiwenga bannammwe nammwe kitammwe ali mu ggulu taabasonyiwenga. Ogiwulidde saa kati eno bayibuli ya simu naye olaba egezaako kijjayo ebigambo byonna tubyogera tulimu omulala enaba pululo yonna kati waliyo bwena bayibuli ez'empapula ez'ebitabo muzibikule kati eno ya simu erina byebuukamu ebiki ebimu kati gwe noonya ey'empapula era ojja kulaba nga essaala ekwatagana buki bulungi kati ekyo ekintu bwe nakitegeera nti nze sisobola kuwonya yadde okusabira omuntu n'awona kubanga ndi muntu buntu atalina kyendi neŋŋamba okke kitegeeza ono omusajja abadde nga waali kati natugesera nze nga sisaba kulisito kyakulya na kyakunywa embeera yasooka n'ennyiga nga bwe nkunnyonnyodde nentuuka ekiseera nga waliwo olwolinda ofune ku myezi 5 ng'era oyo agamba nti singa nzifuna amazima aba mmaze era nalina mukwano gwange yategedde amazima mu kaseera ako ng'ategedde ng'akyuse ne mubuulira embeera ne mugamba nambuza naye kawali y'akantu ne mugamba bulaza tewali pulaani naye nga naye gwendi naye talina ki pulaani naye talina pulaani kati waliwo eyamukubirawo n'amuteerako siringi kakaga ku ssimu kakaaga n'akajjako n'asigaza 5,000 nangamba bulaza omanyi nze ndi bwomu sirina mukazi yadde omwana naye ate gwoka n'akantu okeetaaga n'akwata ssente ezo n'azikuwa ninga nengulako kwota y'ebijanjaalo n'ebigenderako n'emitwalo luddawa ewaka naye kye nawulira amazima kwali kwagala naye nga mpadde talina kyakulya ate ate nga nange gwawadde tezimala tulina kweyiyiza eno balabe waka beetereeze kati nagenda okulaba nga mutuufu omusajja ndaze omukwano omungi nga sina kyenyinza mukola ki muwa
Gomanyo omuntu okwejjako akasuwa kabadde nako n'akafuwa n'akookyayo. atuuka essaawa ne ŋŋamba akati kye ŋŋenda okukola asigale nga nsaba Katonda kubanga bw'abanga asobodde okummanya ku luli nanjjukira n'ayita muntu ono n'ampa era naddayo ne mmwebaza ne ŋŋamba Mukama neyanzizanyo lwaki nakino kyompadde. Natuuka ekiseera nga mpulira oba ndidde oba siridde binkwatako olyoke tebikyakulya nga ndyoke na buli kintu kyonna oba nina essaati egi oba empale etya ndi mumativu naki nekyolina nekyennina nga sikyawankawanka kufuna kinene sikyanoonya bingi naye nga kyenoonya mbuliyo nfunyeeyo ekigambo natandika okuba nga njayaana okumanya maki amazima naye nga neeka n'amazima n'agagabanya ntya n'abantu naye nga mutima muli mpulira ngamba nti olina okwogera nembuuza wa era njogere naani kati ng'abantu bengezaako bagamba balabira ddala nga nze mbalimba nga ne bwe mubuulira amazima n'omugamba mutuufu geye na gyeri alaba katemba alaba nga no byayogerako tabitegeera kakati neŋŋamba nze ka ngende mu maaso n'okusaba kati olunaku lumu Mukama yaffe Yesu Kristo antwala mu kwolesebwa nindaba nga nva mubiri gwange nga gusigala nga nze ŋŋenda naye nga nina nkulembera eggulu ne liddamu ne lyebikkula emirundi emeka 3 bwe ebikkula emirundi 3 nendaba ekibuga kibadde sirabangako. Kino ekibuga kyali kyanjawulo nga akawoowo kaayo nga wonabeera abantu bafumbye akawoowo ng'owulira akawoowo ak'enjawulo akawunya obulungi nga buli kyonna ky'otunulako n'amaaso go nga kiraga nti kikumanyi era ng'osobola okuwuliziganya nakyo mu kibuga ekyo kye nalaba nga teriiyo njuba oba musana oba mwezi oba waliwo olufuufufu naye nga white bintu byonna byonna nga biri mu butonde bwabyo nga olaba bintu nga biri mu butonde bwabyo green nga alinga green naye nga olaba nga alina obulamu nga bw'omutunako bw'oti olaba nga akonekitinga naawe nga musobola kiringa bw'onaabeera n'omu ekyo waliwo yabaddeko n'omuntu n'alowooza ne mukyogera omulundi gwe gumu naye nga temusoose kyogerako babiri mukyogere omulundi gumu nenfunira mukyo nga ndaba naye nga saatula nakamwa kange kwogera naye nga twogera okuyita mu mutima ne mu mutima n'ebintu ebyo kati nenziramu ne ndaba Yesu Kristo gwe naddamu okulaba ku luli gwe wasooka gwe nasooka okulaba era nga ng'engalo zigize ngeri engalo ze zirimu ebituli nedda kyeŋŋamba gwe wasooka okulaba ng'engalo nzisaze era gwe naddamu okulaba naye nga mu kibuga kiri bw'otambula osobola okutambula wano naye ng'olinga wewavudde olinga wooli naye nga buli wootuuka bonna ekintu kimu kyanjawulo buli kimu kyanjawulo ng'emiti osobola okuwuliziganya nabyo ng'ebisolo osobola okuwuliziganya nabyo nga naye osobola okuwuliziganya naye ate nga gwe osobola okweraba nga ye munene nga gwe olimu ye munda nga ye yakutwala si gwe omutwala kati nekimpa okujjuukira ne nga kifo ki kino kyendimu kati Mukama wange kyava kiteeka mu mutima gwange nanganyo lye bayita eggulu third heaven yeggulu eryokusatu liri waggulu w'eggulu ekyo kyeyandaga kyewagendamu ne luli oli tewannyonnyolwa saatuukayo mpozi luli lyaggula najja ye yajja yansanga naye nali wansi sijja kuwa bukakafu nti awo nali mu ggulu awo tewali mu ggulu saali mu ggulu naye nalaba nga eggulu lyeggula emirundi egi nga lino lyendaba lyawukana ku lye nasooka olaba ng'oyagala okumanya ebiriko tambu
wabula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 Yoshtech Services, empowered by innovation. Katonda gwalaba Kristo mu ggulu eryo eryokumeka eryokusatu ayina njawulo ki noono gwasooka olaba oli ajudde ekisa n'okwagala ono tabirina alina bukyayi ono wa magiki ye ebintu afuusa biki bifuuse naye biri ebintu biriyo birina obulamu birina obulamu kubanga natuuka ekiseera nga maze omutegera nga nsobola okwogerezeganya n'emiti mu buliwo nga nsobola okuba nga nyina wendimu tugeze nyina wendimu kusaba nimpulira nga emiti tuwogerezeganya mu buliwo nga si mu ggulu n'emiti gino gyolaba gyonna girina obulamu n'ebino bye tuwogera gibiwulira bibajulizi bino emiti gino gyolaba bino ebitwetoolodde byonna biramu birina obujulizi era mu ggulu bayibuli egamba n'enfuufu yenyini ejja kutusalira omusango. lwaki twagirinya kubanga yaliwo nga tusobya enoonya abajulirwa ku lunaku lw'omusango yaliwo nga tusobya oyo Jeremiya twamulaba. Bayibuli bwegamba nti ennyanja ejja kuleeta abafa abaayo n'emagombe leeta abafa abaayo bonna bino byonna byetulaba bino bijja kuba bujulizi era bino ebintu byetulaba miti byonna nga bye birina obulamu ne mu ggulu gye biri birina obulamu. Kati osobola okuwuliziganya okuva naye kati bino ebiri ku nsi sitaani yabitaapingamu kubanga jjajjaffe Adamu bwe yasobya n'ebitonde byonna byagenda mu busibe. Adamu ye yaleeta obuzibu. Adamu bwe yasobya buli kimu kyonna ekiri ku nsi kyagenda mu busibe era balindirira olunaku lwe tulizambazibwa ekyambalo ekiva mu ggulu biddemu bisumululwe. Kati yensonga lwaki osobola okukozesa emiti egyo n'ogikozesa okutta omulala olw'ensonga giri mu busibe olw'ekibi kya Adamu. Ngira naffe abaana b'abantu kyekintu kyekimu kyetukola kyetulimu ne tuli mu kulwana okukomyawo obumu buli obwa Katonda obwasooka obwali obw'olubereberye. Kati nalaba Kristo oyo nga ndaba ndi munda mu ye omanye okubanga gwe akutwala si gwe omutwala. Waliwo lw'otambula ng'owulira gw'otambula naye obula nga bakutwala wonna bebagala okukola ki era nenvaayo. Mu ggulu waliyo ssente teziriyo teziriyo. Omukyala yatugamba waliyo ssente mu ggulu eyabagamba nti waliyo ssente sisobola muwakanya alina we yalaga tuga mu ggulu waliyo ssente eryo lyakubiri oli magiki kyova olaba Katonda tabanja bantu ssente Katonda ababanja butuukirivu na butukuvu. Olabayo ku nguudo ennungi enguudo ennungi saaziraba okujjako lwe twatandika okushuutinga wano olunaku lwe najja olunaku lwasooka naye olwokubiri Mukama yantwala mu kifo ekyogerwako mu Yokaana 14 olwokubiri nti mu kifo kya kitange mulimu ebifo bingi nammwe njagala mubeere muki ebyo natandika okushuutinga nakiraba yantwalayo n'akindaga naye saakituukamu naye nga waliwo oluguudo olugendayo nga lulabika bulungi mu ggulu liri eryokusatu
ekifo nakirengera nga kigazi nga kirabika bulungi nesaatuka eddoboozi ningamba nti Yokaana 14 olwokubiri kyekifo ekyo ne baŋŋamba abali ku nsi babalindirira bonna okutuuka mu kifo kiriwa ekyo ekifo kyeyogerwako gye kiri nze bukakafu nakirabako naye ekyo nkirabyeko emabega yonna mbadde sikirabanga nkirabye ntandise okushuutinga nammwe wano kati Mukama nga kyetaaga nakyo nkyogereko ala obujulizi obwo nange so teriyo sente mu ggulu eryokusatu naye waliyo order ate nazo si order nako kwagala ggulu lya order nedda ssebo sirya order kwagala era ebitonde ebiriyo bijjudde connection nga bonalaba nti okulwanagana wano kwe tulina ku nsi eri tekuliiyo bino byaffe bino ebyensi bino era bw'oba ova mu ggulu ng'okomawo ku nsi nga Mukama agikulaga olaba ekiveere kya bulaaka wali kuteeka akaveera ka bulaaka n'obumulamu ensi bwetyo bweri yabikkibwa kiringa kigoye kiddugavu naye nga mulimu obumunyenye obutini obutangaala era Mukama waba akikulaga ng'oli waggulu akulaga ensi yonna nga bwekola ki bwetambula era mu kulaga ekyo akulaga nti eriyo abantu abalina ekitangaala ate ogenda okola n'akatangaala nga kabula batono eno ensi ejjudde ekizikiza abantu bagamba basaba ne batono abasaba essaala nga ziva luddawa mutima basaba essaala esinga zakweyagaliza nandikubuuza ku bujulizi bw'abantu naye katukireke bajja kugamba tulumba naye obujulizi bw'abantu ndaba bwawukana nnyo oba Katonda yasalawo okulaga ekyo buli omu amulaga kike Katonda omuntu yenna alina ekigambo kya Katonda gwe bw'oba omutunuulidde n'omulaba n'omuwuliriza ekiki ekikwatagana nekikyo n'omanya nti ayogera ewumu kati ne binaabinnyonnyola emirundi 10 tojja bitegeera newabandaba tebajja bitegeera naye omuntu ayogera nga kituufu ekigambo kya Katonda kiri mu ye tekyetaaga kumala kunnyonnyola nnyo omwoyo omutukuvu akakasa nti ekyo kyaffe kituufu kuba takubagana yawo era kyova olaba ebiseera ebisinga omuntu waba asembeza Katonda kati nga osembeza Katonda otuuka ekiseera n'obanga bw'oyogera ekigambo nzikiriza bukkiriza sitaana kubuuza kirala nga sibuuza kubanga connection weeri ebibuuzo bingi ebisobola okujja munda mu ggwe niwabaawo ajja naga ne brother Sammy nabanga azzeemu ebibuuzo bye byonna nomani kati Katonda yabadde ayogera kati bw'otunuulira obujulizi bw'abantu abamu n'otunula na buno tosobola bukompeyalinga oyinza kino kyali kikyamu kyali kya naye bw'oba owuliriza ng'ayogera byayogera oba obiraba of course waliwo boolaba noga nobiwulira noga just mbajala bikoonako omanyi kati siri mu kuvuma naye entegeera yaffe si yemu entegeera yaffe ya levels kati olumu woba toyogedde ku kintu oli ayinza okulowooza olaba tebakoonye ku kino bakye ekituufu naye newabawo n'oli nga ye woba okoonye ku ekyo asobola otegeera nti kitegeeza kati ne wano ono yali alimba noono wano yali alimba noono wano yali ku bibye kati entegeera yanjawulo wakati lwaki nkubuuza ekyo waliwo kitwali twakamala okwogerako naye olw'okuba nga tetwakireeta mu ngeri ono eyantuukira gye yali ayagala maybe tukyogeremu yabuuza question y'emu eyeetaaga ansa y'emu ku bye twayogeddeko ng'ate yabirabye kati nga nnyina kumunnyonnyola ne mugamba munno twadde twogera ku ekyo oba ontegedde kutegeera era namala kukimunnyonnyola nti munne twali twogera ku ekyo genda oddeyo naddayo n'agiraba ng'akitadde mu bwongo nti kati kyayagala owulira
nalyoka akitegeera naŋŋamba kituufu mwebale mukama abawo omukisa kakati omukisa nga tanakutuwa bulaza Sami nawe weebale kubanga ebyo bitogondera mukama si kintu kyangu ate n'okuwuliriza tetuwuliriza ngoye na saati ebyambaddwa omuntu ekyo kyambalo kigenda okuvunda kiveewo tuwulirize ekiri munda mu mutima ekiva mu mutima munda kyova olaba Yesu Kristo bwe yajja mu bantu bangi tebaamumanya ne singa baatunulira omutima gwe bandi bali n'abafalisaayo tebamukomerera naye baatunuliranga ekkanzu gy'ayambala ne batunulira ekigere ne batunulira ono omuntu nga ffe yazaalibwa mu kiraalo era yabagamba atandya ennyama n'atanywa omusaayi gwange oyo nga tansaanira ne beebuuza naye ono si ye mutabani wa Yozefu oli abajjira wali wansi webale nnyo okitegedde kati amagezi gaabwe gabagamba ono azaalibwa tumumanyi ono omwana akuze tumulaba ne singa basobola okutunuulira ekiva mu mutima gwe ne batatunuulira neeyisaaye ne batatunuulira byambalo bye ne batunula diipu okuva ku ye bandibadde bazuula amazima ng'omusajja omu yazuula amazima ng'ali ku musaalaba naga kituufu ono abadde mwana wange n'omusirikale yennyini yamukomerera tukambwakabaka bo tonnerabiranga ssebo kati ye kyo yalaba kyamumala laga bw'otuuka mu bwakabaka bwo tonnerabiranga mukama wange nsaasire era ye kati ali mu ggulu bwe kiri yeenenyezaawo awo ku bibi bye yakola era kati abamujajinga abatamanyi byagenda mu maaso ku musa omusanga agamba oyo lemusaa mu ggulu mmanya si ggulu olaba n'omusirikale yennyini yakomerera ategeera luvannyuma ng'ekizikiza kikutte buli kimu kyonoonesaga ne yeeyala wansi ono abadde mwana wa Katonda kakati mulimu ebintu byetugenda okutegeera ng'obudde bukoze eki nga bugenze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.